Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebo President waffe bakongobazi bannange mwenna mikwano gyange ekinsembezaayo lwa nsonga titulina history nene ne muganda wange Honorable Segirinya Muhammad. Bwe baba muntu asobodde kubeera mu bulamu bwa Segirinya naddala usembyeyo ebbanga eddene abadde enzaala ne Ssewanyana. Bassebo ne bannyabo tetugenda kusonyiwa gavumenti eno paka bagenda ne bawayiriza nze ne Honorable Segirinya. Baloya baffe ne batulwanirira tusobole okufuna obwenkanya nga tuyita mu bbeero tujje twejanjabe tuweereze n'abantu baffe kubanga ebiwandiiko ebiraga obulamu bwaffe bwali butambula byaliwo nga biraga nti tebuli bulungi. Naye gavumenti era basibira mu bbwa n'egaana okutuwa akakalu paka bwe yakatuwa ng'eraba tuweddeyo okusingira ddala muganda wange Segirinya Muhammad. Segirinya Muhammad otusadde nnyo. Segirinya ondegedde omugugu omunene nnyo kubanga ensonga ze baatuwayiririzaako zikyali mu kooti. Tukyagenda maaso n'okwoza ne gavumenti eno. Naye nsaba pulezidenti wange nkugamba era nkulayirira nti tetulina musango gwonna gwe twazza era olunaku lugenda kutuuka amazima geerage mu nsi yonna ne mu bibadde. Maama wa Segirinya amaziga wagakaaba tuli mu kkomera. Mbadde njagala nnyo Honorable Segirinya adde mu bulamu ajje asobole okuweereza n'okuweereza abantu be tekisobose. Ebigambo bingi sijasobola bimalayo. Kitalo nnyo Honorable Segirinya. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Saba Allah. Kozi nono mubaka. Nono mubaka ngenda mudi za akazindaalo. Asobole okutwala mu maaso omulimu. But I have this to say in a minute. President wange, nina ekigambo kye mpulidde ekyogerwa aba imaani ennafu. Obusiraamu buli kumba ne pikipiki. Kakati nga bagamba nti agambe nti Segirinya ne Ssewanyana babagula siringi emitwalo 5 n'emirala 10 mubagende batemeeteme abantu Masaka mubalabise gavumenti olw'okubanga olwa President Kyagulanyi. Ebyo bye biri mu statement ey'obujulizi bwa state. Mu emitwalo 5 omulala mubamu emitwalo 10 mubatemeeteme abantu ebijambiya. Era n'obujulizi obulala nti ambulance ye baagirabako mu bitundu by'Erwengo naye dereva yannyonnyola lwaki ambulance yagendayo n'ebirala bifaanana nga weebiti. So story eyo njagadde mugifune mumanye obulabe bwe tulimu. We tumaliddeko omwaka guno nga mwami oli Museveni agamba teri bail teri bond, nga mutabani we agamba ayagala nsingo oba bulago. Mbabuulira mmwe Museveni agamba tayagala bail tayagala bond. Muhoozi agamba ayagala nsingo yani. Dr. Kiza Besigye Christmas yagiriridde wa Buzira. Bamugamba nti bamusanga ne pisto era baagala kumuggyako obulago. Olutalo we tutuuse mbabuulira bassebo ne bannyabo. Abadde akyaluteekamu ebyokuzannyo, abadde akyaluteekamu nnyo ebintu ebyokubalaata. Bw'oba olina akakuku ne munno nga oli foot soldier oba wa NUP oba wa PFF oba wa kibiina ki, mbasaba bassebo ne bannyabo buno obukukukuku tubusooke tubuse ebbali, tugenda kufa nga tulaba. Oba obukuku tubuse ebbali. Oba tuli wano ng'oyagala kifo nti njagala kino oba oyagala kiri, oyinza n'obutatuukayo. Segirinya abadde asobola okwesimbawo 226 agenda kwesimbawo. Tuli wano
oyinza okuba ng'ogaayagala ekifo nyinza obutatuukayo ffenna tumanyi bwe tusula mbabuulira ate tuleme okulowooza nti omuntu nga Ssegirinya bw'aba tolinga n'obulamu bwe nti ali mu katemba. Ebintu bino tubyeddemu. Njagala okubasaba bane bajjamu ebigambo byange njagala kubiwunzikiraawo nga mbasaba bassebo ne banyabo tufunvubire tulwanagana na Kaguta family ekyo tebabalimba ekirala kyonna tulwanagana na Kaguta family abooluganda abako n'ab'emikwano mwami oli Museveni mukyala we Janet Kaguta Museveni baganda be basale musale ba Muhoozi ba Kaguta Sodo family yatuwamba eyo tetulina okufaafaagana nayo ate baleme bateeka buli mpuntu bitubuzaabuza bikola kino bikola kiri. Mbeegayiridde tetuvuganyamu mbeera gye tulimu tufunvubire tusobole okulwana olutalo tuwejjeko. Mbabuulira njagala okusabayo ebigambo bino nga mmaliriza nti bye mulaba ebigenda mu maaso Aaron Kiiza mwamulabye Looya kye bamukoze. Olwaleero Aaron Kiiza mumusabire olwaleero bwassa assa musaayi. Bannamateeka bonna baasitukiddemu abakolu n'abato bonna baasituse baavuddeyo ne bagamba bagenda kufunvubira okulwana olwa Aaron Kiiza ave mu kkomera. Naye luno olutalo si lwa Aaron Kiiza yekka, si lwa balooya bokka. Bano baba Martha Karua bavudde Kenya batukwatireko, abalala bavudde Komoro bazze, abalala bavudde wa ffenna naffe nnyini mufu yakwata ki ewawunya. Olutalo tulwanire wamu twejjeko omukokobe tusobole okufuna obwogerero mu ggwanga lyaffe. Ssegirinya wumula mirembe Ssaabasajja Kabaka wangaale. Honorable Ssegirinya ne Honorable Ssewanyana bata abantu lwaki obujulizi obwo up to now tebuvangayo? Nosiba abantu nobatwala mu kkomera nobakijjanya nobakola ebikolobero byonna nga teri bujulizi n'obumu bwoleese obubaluma. Nagendangayo okubalaba emirundi mingi nnyo era ndowooza one time Honorable Ssewanyana alibabuulira olugero olwo, kubanga waliwo abantu abamu be baali bannokolayo abamu munnange nno ng'abakulembeze ku sayidi eno gye tuliko oba abaali beeyita abakulembeze ku sayidi gye tuliko. Engeri gye beeyisa ku sayidi yaabwe nabo tebabitegeera bulungi nnyo. Agenda kukatuwa Honorable Ssewanyana naye babyogerangako nnyo. N'olwekyo bonna abantu abaali mu lukwe olw'okulaba nga Honorable Ssegirinya atuuka ku kino kyatuuseko olunaku lwa leero, tumanyi inshallah Katonda jabbasasula. Ebigambo byange ebigenda kukomaawo, Honorable Ssegirinya tujja kukumisinga nnyo, tujja kukusubwa muganda waffe era ffe tujja kugenda mu maaso n'olutalo lw'obaddeko olw'okulaba nga Uganda enunulwa ebeera free. N'ebigambo ebyo munzikirize pite abadde amukulembera mu Parliament ku ludda lwaffe ow'ekitiibwa Honorable Joel Ssenyonyi yagenda otuyitira Deputy President atuyitire President.